Sabiteja eggwanga Uganda yakufuna eddagala erikozesebwa mu kulwanyisa obulwadde bwa Mpox era ng'okusinza ku Minisita General Thacheng ategeeza bannamawulire nkya ya leero nti dose eziri mu mutwalo gumu ze zigenda okufunibwa wabula nga omwezi ogujja ogwokubiri lwe bagenda otandika okugoma bannansi naddala abo abatambulira mu katyabaga k'ekirwadde kino ekya Mpox. Is the vaccination campaign. Uganda will launch its Mpox vaccination campaign next month, February 2025, following receipt of vaccines from the Africa Center for Disease Control, that is the Africa CDC. We expect vaccines in the country next week. Vaccination will target high-risk populations, as I've mentioned, close contact of confirmed cases, and frontline health workers currently based in areas with active transmission. Okusinzira ku bibala ebiriwo abantu abakunukiriza mu bibiri be balina akalwadde kana aka Mpox era ng'ebitundu bya Kampala n'ebitundu ebiriranyewo be bisinze okukosebwa wabula waliwo ebitundu ebitali bimu ebimaze emyezi egisoba mu esatu nga tebalina kirwadde kino newankubadde nga byebitundu ebyasinga okukosebwa ekirwadde kino. Established pockets of transmission in some places in Kampala metropolitan area are characterized by an intertwined web of commercial sex activity and male border riders, commuter taxi drivers, vivanda workers, roadside vendors, and female bar attendants. To date, Mpox cases have been reported in 71 districts. Among these, 52 districts continue to report new cases, indicating sustained transmission. Ebitundu ebyakawala ne kasubi ekirwadde kino mwe kyeyigirisiza abeetundira akaboozi ak'ekikulu oba bamalaya be basinze okukosebwa ekirwadde kino oba okutamuza ekirwadde kino ababoodaboda ebifo ebisanyukirwamu n'ebitundu ebirala. Vendors, bar attendants, commercial sex workers and casual laborers. In regards to behavioral factors, high-risk behavior such as casual sex in guest houses, the brothels, massage parlors, and saunas significantly contribute to the spread of Mpox. Large gatherings, drug abuse, and alcohol misuse exacerbate the situation. Nga twolekera abayizi okudda ku masomero alina obubaka obw'enjawulo bwawadde abakulira amasomero era abasabye okusaayo nnyo essira okubeera nga batakkiriza abantu oba abayizi obutakwatibwa kirwadde kino. Okusinza ku General Thacheng ategeeza nti abasomesa abawerako batendekeddwa era mu bbanga eritali awala bakubeera nga bafulumya ekiwandiiko eky'enjawulo ekigenda mu maaso n'okulambika amasomero ku ngeri ki gye basanidde okubeera nga bakwatamu obulwadde buno obwa Mpox. Of the total confirmed cases, 362, which is 19%, are among children aged 0 to 18 years. And of these, some are learners. As part of ongoing efforts to strengthen school health capacities, we have trained 2,702 teachers from 1,440 schools in high-risk districts, and we plan to orient more teachers, school health focal persons like the school nurses, before the schools reopen. Abantu ababulijjo nabo abagumiza wabula n'abeerako amagezi gabawa okubeera nga beerinda ekirwadde kino olw'ensonga nti kisaasaana buli kaseera. Avoid physical contact with individuals showing signs and symptoms of Mpox. Number 2, refrain from sharing personal items like clothing and bedding with infected individuals. 3, wash hands regularly with soap and water or use alcohol-based sanitizers. Number 4, seek medical attention immediately upon noticing symptoms like rash, fever, or swollen lymph nodes. Bo abalambuzi abagumiza nti nyaffe Uganda teriimu nsonga yonna esobola batakkiriza oba kubagaana kujja kulambula awamu n'okweyunira Uganda n'ebigirimu. To our esteemed tourists, investors and traders, we assure you that Uganda is safe for travel and business.
The Ministry of Health is actively managing the situation and there is no cause for alarm. Together, we can stop the transmission of Mpox and end this outbreak. Okusinza ku ministry egamba nti bakubeera nga batunuulira nnyo enkuŋŋaana z'abantu olw'ensonga nti mu nkuŋŋaana zino ekirwadde kino mwe kikinze okubeera nga kitambula ssaako n'okubona eggwanga Uganda. Mu buufu bwe bumu ekirwadde kya Marburg ekyabaluseewo mu ggwanga erya Tanzania, Minisita General Fact agumiza eggwanga nti nga Uganda tennaba kubeera ng'efunayo ekirwadde kino wabula abantu abawangalira mu bitundu ebya Greater Masaka be bagenda okubeera nga batambulira ku bwerinde olw'ensonga nti ekirwadde kino kiva Tanzania mu kitundu ekyekagera nga kyolekera Uganda. Regional risk has been classified as high given it's a transit hub with significant cross-border movement of population to Uganda and other neighboring countries. At the moment, we have classified as immediate high risk the following districts: Chotera, Isingiro, Rakai, Kalangala, and Ntungamo. Kuba Channel 44 Oregoro nse Yisa Chigongo wano ku ssengejjero ly'amawega gavumenti mu Kampala.